amakiragano ag'omulundi ogw'15 gatambulidde ku mulamu ogugamba nti Inspiring Excellence era ng'abayizi 440 be batikkiddwa mu masomo ag'enjawulo. Minisita w'ebyenjigiriza ebya waggulu John Chrysostom Muyingo nga yakiikiridde omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Major Jessica Alupo asoose na kusoma bubaka obumutikkiddwa. Our nation needs individuals who are not only knowledgeable but also compassionate and committed to the service of others. I urge you, our esteemed graduates, to use your education to uplift your communities. Congratulations to the class of 2025. Ono mu kwogera kwasabye abayizi okutwala ebibagambiddwa ne bibasomye ng'ekikulu mu bulamu bwabwe saako obutalera ngalo wabula babeeko kye batandikawo. Transform our communities. Transform our villages. I get very annoyed and I've been looking at you in the faces, trying to cram those faces. I feel very bad when I find you on Kampala Road roaming that you are looking for jobs. There is a lot out there. Akulira ssettendekero ono Professor Galukande Moses ategeezezza kusoomoozebwa kwe basanga mu kubangula abayizi. The journey has not been without challenges. The evolving landscape of higher education, the demand for more research, for more innovation, challenges with money. Galukande asabye abayizi abatikkiddwa okubeera ab'enkyukakyuka era abayiiya mu buli kimu kye bakola. And others to step out into the world, not just with a degree, but to expect you to be change makers, innovators, and leaders. And I want to take this opportunity and also to thank the graduates for having taken that extra effort to complete what you're supposed to. Starting doesn't matter, but to complete matters a lot. Ate amyuka akulira ssettendekero ono Professor Rose Clark Nanyonga bw'abadde ayogerako eri abayizi abatikkiddwa abasabye okwezimba ng'abantu ssaako okubeera ab'enjawulo mu buli kimu kye bakola n'okubeera ekyokulabirako eri abalala. Omuti ogutayina mulandira tegusobola kukula. Baba balina okusoma ne bongera okwerabirira ne bongera okwezimba basobole okuba abannansi abalungi. Don't give up until you achieve. And some people are so resilient. It takes 15-20 years to invent one small thing, to overcome an obstacle which some people have not managed to do. The complacent people will never do that. Twogeddeko n'abayizi abatikkiddwa mu masomo ag'enjawulo ssaako n'abazadde era balaze essanyu ku lunaku luno. And I've turned out to be the best. I'm just happy, excited. Kinzizaamu amaanyi era nzikiriza nti omuntu yenna aba asobola okikola. Kati nga nze omusajja omufumbo alina family. Olina okigenda mu nga family because ekisooka resources zomuyina oba esente zemuyina okukozesa. Olina ez'okozesa awaka, olina abaana basoma, olina abakyala olina okutuukiriza obuvunaanyizibwa. Kati muyina kikwasaganya nga family mwenna wamu. Era bwe basoma tubayigiriza okwekozesa kulaba nti omwana bw'aba avuddeyo talina kunoonya mulimu wakira omulimu gujja musanga awo waali. Abayizi abasoba mu mitwalo 13 be batikkirwa buli mwaka wabula ebbula ly'emirimu be baana baliwo newankubadde nga baba bafulumye n'obukogo. Sandra Nabaggala, BBS Terefayina, Ageesigika.